Ku lunaku lwa Sunday, Pulezidenti Museveni yasimbula okwolekera eggwanga lya United Arab Emirates ku bugenyi obw'ennaku 3. Ekyamutwala kwe kuperereza bamusiga nsimbi abangi abali eno okuleeta kuno ensimbi zaabwe. Bw'abadde ayogerako mu lukungaana olutegekeddwa mu kibuga Abu Dhabi, Museveni ategeezezza abasuubuzi nti wadde ebyenfuna bya Uganda bikulira ku bitundu 6 ku buli 100 buli mwaka, waliwo emikisa mingi mu ggwanga bamusiga nsimbi gye basobola okukozesa okwongera okutumbula ebyenfuna ate nabo ne bafunamu. We have achieved the minimum recovery. We have expanded the small economy. We have diversified it. We are also bringing in new type of economy, and this is where we want you people to come in and help us. Museveni ategeezezza nga bwe waliwo kaweefube akolebwa okulaba ng'ebikwata ku bamusiga nsimbi tebikwatibwa mu ngeri y'akasoobo, era musanyufu okulaba ng'ayogeddeko ne bamusiga nsimbi butereevu. First of all, I'm trying to tell them, please don't delay the private sector. Don't waste time with the feasibility studies, with what, because the private sector is responsible for his own analysis. So I'm not happy with the way they talk to you. It's good I have come and talk to you myself, because they should tell you that this is a huge gold mine, and we are just at the entrance of the gold mine. Museveni annyonnyodde bamusiga nsimbi ku lugendo lwa Uganda gye luvudde mu kubbulula ebyenfuna okuva mu 1986 okutuusa kati. Abalala ku boogeredde mu lukungaana luno mwe mubadde minisita avunaanyizibwa ku bamusiga nsimbi Anite, era ng'ayogedde ku biteereddwawo okuyamba abasuubuzi ekika kino. Let's focus on eliminating corruption out of our system. Let's give free land, which is an incentive that is given nowhere but in Uganda for development. So if you intend to come to Uganda, you'll visit Uganda and never leave Uganda. The opportunities, whether it be as a tourist, be as investors, in any form of residence, is so attractive that you'll make Uganda either your home or your second home. Uganda has found oil and gas and is going to produce 230,000 barrels a day. It's probably the best onshore project today in the world. Very, very low cost to find, but the opportunities that are going to come with it, both the direct, the indirect, and the induced opportunities are huge. Omubaka wa Uganda mu ggwanga lya United Arab Emirates Zakechibedi yeebazizza Pulezidenti Museveni olw'okuteekawo ensisinkano eno, ng'agamba nti okuva lwe yatandika ssente ziweerezebwa bannayuganda abali mu ggwanga lino zeeyongera okuva ku bukadde bwa $50 okutuuka ku kawumbi 1.5 we twogerera kati.